Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala girawo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye bagamba nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi ba mwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era onokkiriza era n'osanyuka bulungi nnyo abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition. Abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala girawo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye bagamba gwagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera olunaku olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'ayanukula Mathias Mpuuga Nsamba ku byegamba byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera wiiki eno ng'ategeeza nti abannupu banywi banjaga abanywi ba mwenge batamiivu mwe yasinzirira n'okubayita ababuyabuya. Kyagulanyi kyalwadde akyamwanukudde wano wasinziridde omutegeeza nti munnange bwe baba nga abanywi b'enjaga abo buli omu akimanyi ebyafaayo byabwe baaginywa era kituufu kaakati ggwe atali munywi wa njaga wali obeegattako ng'obaagaza ki ye mwattu abanywi b'enjaga abo b'oyogerako lwaki bwe bakuwa obwa deputy president naawe unokkiriza obeere deputy president w'omuyaga ekitegeeza nawe wali onywa naawe ekitegeeza oli mutamiivu bagamba bwoge mbulira gw'oyita naye ubulira empisa ze video gimpereka like sharinga ate ogiweerezeko n'omulala agende maaso n'okubeera ng'agiraba beyond the newsroom gwe mukutu nzedde niyo okubeera nga nkuweereza sijja kubeera nga nsukkawo okujjako okutegeeza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi weddwa yekka agenda okubeera ng'akuyamba ebizibu by'olina ate obisomoke mukubireko okusimu esembi y'okuminemu ku screen agala olanga naffe esimu yaffe esembi ya 5 ku screen tukubireko ate olunaku olwaleero kaakati nno ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu abe bino wano angene maaso n'okubeera nga mbikuwa nebya Mathias Mpuuga nga bwe byali bandukola ogambye nti abamu ku bakulembeze bannaffe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga simanyi oba mu Uganda mu East Africa mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi ba mwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki kakati nno nga bw'owulidde ebigambo ebyo nzikiriza katini nnyo nyimirize mu mboozi yo nkuwa ebigambo bya Mathias Mpuuga byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera naye mu palamenti yaffe mwe muli n'abaka abayisa ebintu tulabitegedde ebatugantu bagamba nti ebitwabiyisa ddi mugamba abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala girawo kunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye bagamba byagala obukulembeze essaawa 24 agoberera essaawa 24 tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga otwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywade wayini byobyo obifunye kakati His Excellence Bobi Wine eggoba ekituufu kiri nti alimaze mu kibya
era onokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mugalo n'obeebaza abo baki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi kati awo ne bafuuka abanywi b'enjaga. Nandibagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo, njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Ebyo nno basebo ne bannyabo byogera ku kintu kimu kyokka, bakita karakita. Kuba karakita osobola ojjambaza essuuti ng'eno eyange, karakita osobola ogiyiga okutambula obulungi gwe ng'omuntu, naye karakita ebeera munda. Karakita ye muntu. Ekyo kibayigirize obutagendera ku ntambula yaffe, ku nkula yaffe, ku sayizi yaffe, wabula mugoberere ebikolwa byaffe ebyo ebituvaamu. Oyo ye muntu yennyini abeera munda. Njakumaliriza nga mbawa akagero kamu. Omugezi Nelson Mandela yatugamba nti any person that changes their position and their values depending on who they are dealing with and their interest, that is not a person that can lead a nation. Omuntu yenayina akyusa byakkiririzaamu okusinziira ku mbeera ne kwani gwadiringa naye na kuki kyayagala, oyo taba muntu wakwesiga. So mbasaba abasebo ne bannyabo, ensonga enkulu ze mubamuwa amakulu. Omulabe waffe ali omuyani, abalala bonna akozesa bakozese. Ekyennaku nti tebayiga, bwalonda ono namukozesa kyamukozeseza n'asuula, n'alonda ono namukozesa kyamukozesa n'asuula, n'alonda ono, tebayiga. Njagala obbasaba temubeera diverted. Bingi nnyo bigenda kujja nga byakubajja ku mulamwa kuba divertinga. Kuba Museveni tumufunzizza, kati ajja kukozesa n'ababo bakusike enteega, ababo bennyini, naye temuva ku mulamwa. Omulabe ye Museveni. Buli woolaba nga attacks ziyitiridde, buli woolaba nga bakozesa abantu bonna ne bemukkiririzaamu obbalumba, mumanya mutuuse ku kinyusi. Bwe mulaba tebakyatulumba, mumanya nti tetubali bubi. Ekyo kibazeeyo ne ku kye nabagambye ku nsonga ya parliament. Era mulabewo afuuka atya okuba nti yakuwolereza. Omusajja omu gwe bayita Samora Mache yali alwanyisa abazungu, n'agamba baddu gavumenti bwe mulabanga bano abantu betulwana nabo batandise okumpanawaana, mumanya olwo namaze ddo batunda. So bwe mulabanga abantu bannakyemalira aba NRM nga tebalina gwe basuusuuta, ye lwaki sikomaawo. Mwebalegene maaso n'okubeera nga mungoberera n'okufollowinga buli update gye tuteekayo. Mukoti gwa Beyond the Newsroom, nzeddeni akuuma atakumira mpeera mbeere bulungi baana ba maama, mbagaliza bisinga Ssaabasajja Kabaka wangaala. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.